Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gyosinzira kubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo naawe atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abeerenga tomisinga nsonga yonna nakuwadde ebigambo ebya Mathias Mpuuga bye yayogedde bwe yabadde ku mukolo ogumu ng'alinga alumba oba kaŋŋambe ng'alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ebyo byonna ebibaddewo ebyokubeera nti yagobwa mu bifo ebisinga okuba ebyenjawulo mu kibiina ekya NUP. Robert Kyagulanyi Ssentamu olwalira amwanukudde ayogedde ebigambo bingi nnyo nakugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ne press conference abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule eno gyasinzidde n'ayanukula Mathias Mpuuga ku bigambo bye byayogedde byenjagala nkuweeko akatonotono bene oluvannyuma nzija ate nkuwe butya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwayanukudde Mathias Mpuuga sooka owulirize bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Naye mu palamenti yaffe mwe mulina abaka abayise ebintu tyabitegedde ebatugamba bagamba nti ebituhabirisa ddi mugamba abantu abagala obukulembeze bafuluma amabala gawo okunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku nniimu nga kabaka bye bagamba byagala obukulembeze esaawa 24 agoberera esaawa 24 tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga otwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywadde wayini abala boogera tumanyi kyebalidde oba kyebanywedde mwagala kukyusa ggwanga abaana batwogereko ebyensumattu abaana betuzadde tulina wano ababaka abagumu nga lulubululu lumuyajja nambuuza nti wai abasajja balesa ekipapula nti tuseeko nkotukujjeko obwesige. Yes, omukulu yayogedde ebigambo bingi naye mbadde sijja kubeera nga mbikumalirayo wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina engeri gy'amwanukudde gyenjagala ate nayo mbeere nga nkuwa. Omusajja ono yajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform gwali mwezi gwa 8 mwaka gwali gwa 2020 teyajja yekka yajja n'abantu be yajja nabo zalinga ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa 8 2020 abantu abajoyininga ekibiina kya NUP kwaliko Mathias Mpuuga, Joseph Gonzaga Sewungu, Mira Lubega Segona, Betty Namboze, Moses Kasibante, Muwanga Kivumbi, Alani Sewanyana n'abalala bangi. Lisiti eyo nagikuwa era nkakasa obadde obamanyi wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera kwe amubuuzizza oba abuuzizza abantu abakulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu b'oyisa abayaga ng'okimanyi ne bakulonda ku bwa deputy president n'okuba mu ngalo, ne bakulonda ku bwa commissioner n'okuba mu ngalo, ne bakulonda ku bwa leader of opposition n'okuba mu ngalo, ate n'owangaala nabo okumala ebbanga ng'ate era wagenda bajoyininga ng'okimanyi kubeera asoose mutegeeza nti mu East Africa, mu Uganda, East Africa ne Africa yonna oba oliawo n'ensi yonna teri muntu n'omu oba batono nnyo abatamanyi byafaayo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kati era bw'oyimirira ku byafaayo by'omuntu nga kweyagala omujajingire oba oyina akabiko oyolekedde. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ayogera bibino byayogedde mbikuwe nzija ate mbeere nga nkwongerayo bw'ato naba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadi ka notification tubeere nga ate tutambula ffenna. Baavudde ne bagamba aba NUP batamiivu n'abanywi banjaga. Simanyi oba mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nawa gye tuvudde. Era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga banywi bamwenge naye ne weegatta kwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki era onokkiriza era n'osanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition era n'okuba mu ngalo n'obeebaza abo baki
abo abanyu b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner era nukkiriza naye ate bobba ne bagamba nga abanyu b'enjaga tetukkiriza mu bubbi kati awo ne bafuuka abanyu b'enjaga nandi bagambye musomese abaana nesijja bagamba bwe bati jja bagamba mukuze abaana mubuulirire abaana ebyo nno basebo ne banyabo byogera ku kintu kimu kyokka bakita karakita kuba karakita osobola ojambaza esuuti ng'eno eyange karakita osobola ogiiga okutambula obulungi ng'omuntu naye karakita ebeera munda karakita ye muntu ekyo kibayigirize obutagendera ku ntambula yaffe ku nkula yaffe ku sayizi yaffe wabula mugoberere ebikolwa byaffe ebyo ebituvaamu oyo ye muntu yennyini abeera munda yakumaliriza nga mbawa akagero kamu omugezi Nelson Mandela yatugamba nti any person that changes their position and their values depending on who they are dealing with and their interest, that is not a person that can lead a nation. Omuntu yenayina akyusa byakkiririzaamu okusinziira ku mbeera nekwani gwadiringa naye nakuki kyayagala oyitaba muntu wakwesiga. So mbasaba abasebo ne banyabo ensonga enkulu ze mubamuwa amakulu. Omulabe waffe ali omuyani abalala bonna akozesa bakozese ekyennaku nti tebayiga balonda ono namukozesa kyamukozeseza nasuula nalonda ono namukozesa kyamukozesa nasuula nalonda ono tebayiga. Njagala obbasaba temubeera diverted. Bingi nnyo bigenda kujja nga byakubajja ku mulama kuba divertinga kuba Museveni tumufunzizza kati ajja kukozesa n'ababo bakusika enteega ababo bennyini naye temuva ku mulama. Omulabe ye Museveni. Buli woolaba ng'atax ziyitiridde, buli woolaba nga bakozesa abantu bonna ne bemukkiririzaamu obbalumba mumanya mutuuse ku kinyusi. Bwe mulaba tebakyatulumba mumanya nti tetubali bubi. Ekyo kibazeeyo ne ku kye nabagambye ku nsonga ya paliamenti. Era mulabewo afuuka atya okuba nti yakuwolereza. Omusajja omu gwe bayita Samora Mache yali alwanyisa abazungu n'agamba baddu gavumenti bwe mulabanga bano abantu betuwaana nabo batandise okumpanawaana mumanya olwo namaze dde batunda. So bwe mulabanga abantu bannakyemalira aba NRM nga tebalina gwe basuusuuta ye bakisikomaawo people power. Obiwulidde sijja kuba nga mbyongerezaako. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'agambye bigambo biwulidde biwulikise bulungi nnyo. Sigenda kubeera nga mbyongerezaako mpozi kyengendo basaba mwenna abagoberera omukutu ogwa Red Zone TV amunegatteko twagalize sister waffe Olivia Kikyonjo omu ku bantu abayimiridde n'omukutu guno okuva lwe twatandika amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero awezezza emyaka gye emitonotono gyayina naye nga happy revolutionary birthday Olivia Kikyonjo. Team Red Zone family mwenna munegatteko tuyozeyoze. Genda mu comment section teekayo ka message omwagalize amazaalibwa amalungi ate oluvannyuma tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezidda ku Red Zone TV ku waliwe bali kubanga okyagoberera.